boogere byokka ebisanyusa abantu okuba President Museveni ne Sophie Anas kati ngenda kufuna obuzibu abanye okuba nti ntudde n'abantu abamu nga tebategeera byentegeera genda okwesimbawo nga bagala kaadi ya National Unity Platform soke boogera bituufu balina kwogera boogere byokka ebisanyusa abantu bagala kaadi naye ate nga waliwo n'ebikyamu eba byetaaga oddereza ogambye abantu oli wa NUP era kyayo alaba ensonga nga bweri ensonga nkulu yavaawo tobindonooza naawe tewazaalibwa bwedi ate yaliwo enyalemu oyo muganda wange mumanyidde emyaka 3 ebyobufuzi obiyingidde mu bbanga yatanakoza weeks 2 kitegeeza nti nzaliddwamu ebintu byo nekitegeeza onammanyi kati kyekikuyingiza kamera ojja kuyomba ebyobufuzi anoonya kubba kyekikuyingiza mbyobufuzi ayagala kutwala kaadi oddeyo gye ayagala kubba weeks 2 yakayingira ebyobufuzi emyuka 2 ayagala kwesimba kati okyemba mumanya bano abambi bone mu bayibuli baliwo agambye ebyobufuzi ebbanga basabo ne banyabo nga tetunnabatuuka eri kyemanyi buli omu gyasuubira awatuleese okwogera atugenda tandikira wano wansi nsiko era otudde naye maneja w'omukyala Hajjati Sophia Nandongo ekifulu kyabwe final kyawedde tuwedde buli gye tukibagamba kyabadde awo ku Serena Hotel era nga akigambibwa okuba nti nno ekimu ku bifulu byasinze okukola obulungi awo ku Serena Hotel ng'ogyeko ekyomukulu Haji Aluna Mubiru ne Papa Misa Semakula kizobeera nga kiri awo mu bifulu ebikoze obulungi simanyi aba wekyo bwe kiri naye katuwe byavuddeyo byabadde bitya owanyi nkulikeeyo twavuddeyo mu show nebaza bonna abatindiza eggendo fraske ntekosa nebaza focus fraske eryoke nebaza abantu bonna oli omulagiridde nebaza abantu bonna abatindiza eggendo ya kusirina nakubajjo focus yayitugala mufuuyirako luwa baleeta mwagala kimukisaanikira naye bannange ekyalo nakyo maweereza omukyala amagabo yogera bane musirike aye mbadde ndamulwanira byakubaterawo amata olajagamaze siba amata nenyamanjirya kansala nga alina ekyokunywa kya yero bwatyo kyokka ate weniyo so nebaza abantu bonna bazze ku Serena olunaku lwa Friday eyo bajja kuwagira omuyimbi Sophie Nandongo kyono anko kitulaga nti music kumanya ali mu kategori eri nakibagamba waliwo abayimbi ab'Enkumi nga musobola okugenda ewa Mitanda waliwo abayimbi ab'Omutwalo nga musobola okujja mu compound yange ne mutimba awo ngani bwe bali muntu ajja kutegera kategori ye naye bwe kasobolya nti ennyimba oziwezezza ezo okugulira Serena oba Sheraton so kale kyo kiraga abayimbi abalala nti bino bye muyimba ennyimba bbiri ne mukuba abantu mukyalina obuzibu bw'amaanyi music wa Uganda si kuba abantu music wa Uganda kuyimba kuba ndongo kubanga Serena tuzadde sawa 12:45 nga ejjudde tolimba bantu anti sisimba nja kwewala ku bigambo by'omusajja ono nti akozesa omutwe gwe yongera bulungi zadde mmeka 12:45 nga ejjudde obadde oteekeddwa okumbuuza ng'ejjudde etya olw'okuba nti kati ngenda kufuna obuzibu abanye okuba nti ntudde n'abantu abamu nga tebategeera byentegeera ngenda kufuna obuzibu si buzibu obutategeera kubanga bategeeza mbadde nkutegeeza ate ng'owakana nti ffe tikiti ze MTN yakoma okupima tikiti ku lwokusatu ekiro neggalawo segedde bulungi nga tekyatunda kakati tikiti zino zoolaba abantu ababa bazze oba bulaba tanakujja ng'olaba obuteeyi bukalu baba baguladdako MTN nga tubalinga twasaba bagenda kukola ki
kojja bagenda kujja Bigai yakyogera anti Bigai yakyogera ali wa mitwalo 2 kati ngambe nti ngenda kufuna obuzibu okuba nti tulina abantu nga tebategeera byentegeera kirala nsena kyo mu ntandikwa nti wali ab'emitwalo 2 n'ab'e15 kati Big Eye wano oleeta waaki Bigai agamba nti abantu bangi bagula tiketi ze naye batatuuka ku lunaku nga tabalaba nga tasobola kutunda ki bifo bye byabwe n'abyekanga bye kitubaba agula bakuba kwekaza ako kiri bwe kiti omuntu agula tikiti ya momope ya MTN y'emitwalo 15 ayabukano na wadde emitwalo 2 Big Eye bamuwanga bamugeza owe 15 yaganya okujja Tebo ne muzisigaza nga ziryawo tuyomya mbunyomya Banye ya abantu shonga bwe yabadde gwe omutegesi Tebo tikiti za MTN oli wagigula agulanga baze kisibe kusumbwa abavubuka abo tikiti okozino oba na tikiti ku tikiti obaza abaziguzi bagenda kujja kumbe bali eri ku kyeyo bamuwadde buwi kakati akwa n'omusuubuzi aba ali ku dduuka era samuwati MTN ye n'agula tikiti ng'akimenti agenda kukola ki kugenda mu shop olwo olunaku kati muganda nga kyerabidde babata kolandoga ekinewunyisa timukozi wa bbaana era wotunda ku momope ekasala mukozi wa bbaana emitwalo 2 okimanya bumanya nti omutwalo guno kigenda kukola ki omutwalo guno kigenda kujja kyova ati bbaana bwe baagala okumuleeta wano yabagamba tikiti tuzituuza online tuba kuluna kuba show nga manya abantu abakoze eki abaguze kati mugala ngo likyatamanyi nti fe MTN kuba kusatu ekiro yali maze okubanga enkuluzi bafunye abantu nga bameka anti sena tebaako bantu obuuza Tebo kuba entebe za Serena ziba ziri ku mu 2 entebe za Serena eza Serena 200 eza ku mu 2 zonna zajjudde wabaddeyo mbuuza gwe mbuuzi kana nkubuuza wabaddeyo okulaba abantu nabaddeyo naye okulaba abantu n'ennamba eri mu bitabo zejembuuza wafunyeko katebe gwotuula oba walabika katebe akakalu nze zageze kutuula nwadde otambula butambula ye wayingidde otya yiza ate nkyabuuzibwa nayingidde kakati obutebe bwona kiyinza okugaba bwajjudde bwami Kacumbaali temusobola kuleeta mugajo twesumulula muleeta biki mutuweera mu butwa kale fokasa oyo mwana alina watayawulira fokasi bannange nagwagwawudde nanenjawulo eri nagwagwawudde naye mujemugepezi zitegerekeka obutebe bwona kiyinza okugaba bwami Kacumbaali bwajjudde kati obutebe bwa Serena ebujjula baleetayo obutebe obulabola obwaliza buzikyabola abateekateekamu abantu batuule Tebo Serena mwabadde mu Tebo nga 75 era ndozo omuntu akyasinzawo Tebo nyingi alaikadde mu kulusemakula Tebo zabaddemu 75 so Tebo zali zase nemeka Tebo bali ya milioni 3 so mwatuze Tebo 75 zadi 75 naye ekimu byenyuza okugamba mu Kacumbaali nti kyenjagala abayimbi be Uganda baleke kulowooza olw'okuba ofunye oluyimba lumu ku TikTok baye nti ofuuse w'amaanyi nze ndowooza abantu ate beebuuza nnyo ku bayimbi nga Mukulu Ssemakula kubanga omukyala Sophie Nato nga yimidde ku stage olwo aka abayimbi baffe betulina tebasiima bantu era ye wajja ku stage olumala okuyimba wayimba ebintu bye ng'atambula ng'agenda naye omukyala yayimiddde ku stage ne yeebaza Silver Kyagulanyi atabadde nawo neebaza Mukulu Ssemakula tugenda tandikira awo era nga n'ekibuuzo ekiddako bwe walabye performance ye olaba ne bwe walaba eya Catherine bato yaabwe eyinza beera etya kuba buli omu obudde buno ayagala bato era n'abantu bajagala olaba nga ani asobola okukira ku muno okusinziira ku performance ye gye walabye batugenda otandikira nkakugyeko gira olowoozako ekyo ekibuuzo mukama wange mumpeera akantu oba olaba ekibuuzo ekyo abatudde wabaza okiddamu nga sinze buli omu alina omutwe gwe ogenda kubabonyabonya anti Katonda senga yatuwa omuto gumu nga gwe tujjako amagezi yandikuladde ku sitesikuweya nga buli omu agenda n'atoolako amagezi kyamusamu ekibuuzo ky'obuuzizza kiri open ate bano be bayingira mu ndongo mukama wange tukwaniriza asooka weyanjulye ku bantu abasawo mwena batugoberera amanya n'eddoboozi nze tumwine James MP2B Kasana South empologoma ya Museveni
empologoma ya Museveni sebo sasa okulaba empologoma ya muzee amina mwabasibye edi mutwe mumwasibe bireke tetugenda yawo kakati nkitangaza mutegwa owaaya abantu bamutegedde tebamutegedde mu ye empologoma ya Museveni mukama katonda niye nkubuulire ekintu kiri kimu waliwo omukwano gwayogera ekinoga oba omutuge kyovula agenda kuyomba bakugambye ogambye tebajja amagezi ku muntu kitegeeza omugambye mukwano gwo abasibaaba kati tukakane tutambule bulungi n'ennaku zajjawo n'agulira abantu kilo z'embizzi 2 anko enga zalabika tutandike abantu bonna ba complaining basanga mu baalya sedi yazireeta wendi yakuwa emitwalo 2 nga kilo z'embizzi 2 zigula mitwalo 2 nabibulira ebyali byakunywa lwaki embizi yefuze pana kale tukireke gende mu nsi mumaliriza tukole MP yajjalagula abantu kilo z'embizzi mmeka kale bali babiri MP to B kale ne ku Sunday nno waliwo kansala w'essalaama naye yaze nagula yaleeseyo ennamba namba nno mutuufu lwa nsonga emu evumba eri lyawo n'obugere ejjiro yakulya yakulunga omulama gwa mbizi ndowooza omaliriza nkole nange so omuntu okuleeta ekirabo n'akiwa abalonzi beto kiyita kyakuza n'akijjeeka sanda omulamu esigwa abalonzi be kubeebaza bagulira mbizi tulina agenda kwe tutambulira leero munsonyiwe anko tandikira ku sheeyo nga bwewagirabye n'ekibuuzo ono kyagenda okuddamu mu maaso awo ng'ogerageranya abayimbi ababiri eyo sho bandeetera ekitaata eyo sho sigenda gyogerako lwa nsonga emu ffe twabadde ku buzibu sigenda kugyogerako ffe gye twabadde kale twabadde ku kiranyo twabadde tulwanirira ggwanga sigenda giwa twalabyeyo kabakko twalayo nina loozi anti nze ngambye nze nga nze okitegeera kuba ffe bonna ayagala ate enkubulye gye twabadde mu birala sigenda giwa budde era sigenda gyogerako sina kyengimanyiiko kati kwaba abayimbi ababiri olowooza ani akira munne kwani nani Ajati Sofia Nantongo ebizibu bibeerawo naati n'akaseera k'essanyu kabeerawo buli kaseera tulina okukakozesa genda mu maaso mukama wange kituufu mukwano gwaffe era kyannaku okuba nti mukwano gwaffe Edi Mutwe tannaba kuleetebwa mu kkooti anti nkuwa nkusinda ku kyo gye baabadde kituufu kikwasa ennaku ekyokuba tunnabakola ki naye ate bwe tudda ku entertainment side tugenda kujjawo ekivulu kyabaddewo Ajati Sofia y'omu ku bayimbi seriously gwosobola osongako nti omukyalo ono muyimbi ogenze n'obuuza nti ye ne madamu Catherine Kusasira ani asinga automatically eri bannayuganda Catherine bwaba amanyi okuyimba yayokya nti automatically Catherine Kusasira bwaba amanyi okuyimba yayokya takyalina kyatugamba batulabo senga ebeerawo yakuyingira bano abavubuka bafuutu soja ab'ebiri oba y'abantu bali abayimbi kati nkulayirira Ajati yavudde mu weekend okuyimba mugana lekerawo okuvoola ng'oli wano mbuuziza bubuuza toddamu kwogera nti fuutu soja weemeka kale tugende mu maaso nawa kaadi atabuse kakati wewe mbadde nzija nti bato kyabuuza nti bato bwebeerawo ekituufu kiri nti bato singa ebeerawo Ajati Sofia Nantongo ne Catherine Kusasira automatically ekivulu kibooga ne nga kiboozerwa Ajati era bateekamu akajegera akasalamu nti eno ba Ajati eno ba Kusasira naye kale era babeerayo ewuwa abatonotono kubanga buli muntu alina entegera endaba ye y'ebintu naye nti eggwanga bwe lyatuka omuntu yenna atalumirwa bannayuganda ne bannayuganda tebalinaawo NRM terina abantu basobola wagira balina abatonotono nga omwami ono abatonotono Ajati Sofia Nantongo yava mu DP wamma ani ono kyogera bintu bya kisiru wamma ensonga y'omuyimbi Ajati Sofia Nantongo y'omu ku bakazi mu Uganda abayimbi bosobola okusongako yensonga ki abamu bayinza okuba tebannamutegeera bulungi
naye ekivulu kye kyabaddewo kyayonka babadde bagenda nti ogenda kyali bali bese kikadde tugende mu kikadde naye ate saala bye bakadde bokka okitegeera so ekyokubiri music oyo wa music wa band music abantu abasinga bangi n'abavuka bamutegeera just lwakuba bafuna ofunye chance music oyo kugenda gyali ya naye nga kiyinza okuba kyekyo nti nze okusira ku ndaba yange kiyatambudde bulungi nnyo teyabadde mbi wadde omuyimbi mulungi ate era yayimbye bulungi kuba manager yamuteekateeka bulungi lwakuba manager baaba okay katuwere honorable to be just abayimbi bano abamanyi just endaba ye y'ebintu ne music wabwe senga bate ebadde yakubeera kuba buli omu yepikira munne ani ayinza kira ku munne basebo ne banyaba batu following mwebale nnyo miyole kwata mikwate kakati kansooka entangaze ku kivulu ekyabaddeyo onajja tusumbuwa abantu bakutuddeko kwata giro yogera kakati basebo ne banyaba batu following kantangaze ku kivulu kya Ajat Sophie Nantongo kubanga babale bakamparinga Sophie ne Catherine Kusasira. Catherine Kusasira muyimbi wa maanyi nnyo ata omuntu basi wa maanyi ne president asobola mulaba namuyita namugamba owaye jangu tukole fenna ekyokubiri oyo omukyala gwe mwogerako presidential advisor mfunye ngali womono ne banne oleta ngomulamwa kubaganyeka ebirowoozo tulina okukiraba ekisooka Catherine Kusasira yakolako show concert yawe nyine ku Serena mukimanyi bulungi ekyo n'omukulembeze najja ow'eggwanga naye ku bantu be yafunye Ajat Sophie Nantongo ne Catherine Kusasira byafuna baliwo abasize obungi tubuuza gwe yazirimu zombi ndi mu kubabuulira of course yafunye bangi kubali olowooza mmeeza meka ezatundibwa ku Catherine Kusasira omuntu sinze manager we mujja mubuuza anti ndi mukubuulira n'ekyokubiri omuntu watuwa okusitulira omukulembeze w'eggwanga abasita era ne bagamba bato yankya era Catherine Kusasira tasobola mukompyaringa Ajat Sophie Nantongo banne ebyembagamba reality amukuba hands down gwe tokimanyi nze sikimanyi gwangamba Kusasira ennyimba zayimbye weyo biri owulidde emekola taxi tolumanyi by the way talumanyi olwo ndumanyi kabogere balabe bulabi batokompo webale kakati no Kusasira gwe bayita omukulembeze waabwe nsobola kuyimenyera omukulembeze waabwe bayita omukulembeze waabwe yajja yayimba siri ku interview wano yakuyinya nyinga naye omulema kubadde bwe buti nti Kusasira ne Sophie anaasinga mwena mukimanyi bulungi nti Kusasira asinga Sophie ennyimba omuziki omwana Kusasira yogera ennyimba za Sophie Nantongo eza Sophie eza Kusasira ennyimba za Kusasira ennyimba 10 ne kamuganda wange ebintu andi kakubuulire muganda wange dinda mukati nenyo wesindikire kuno emitwalo nedda sobola okuwa hakadde password ngiina sobola okuwa hakadde yiye simu ngijemu password tekamu enamba yo tekemu na buli kimu yogera ennyimba z'omuyimbi wo gw'ogambye ate munange kinewunyisa muganda wange president bwe yajja wakola dinda mukati nenyo kinewunyisa kyovolaba muganda wange kambabule kino kyabale kya buswavu nnyo namwe abawagira enkyukakyuka nga ne president wo naye muyimbi n'agenda okujja kusho ya mukwano gwe atesti munne anti sokosi ne bwatalize kinonyereza ne bwatalize muganda wange ffe tukyalwanirira baganda baffe abali n'agamba nti bannange kulwa artist munnange nguze emmeeza 2 oba 3 awagire industry naye Ildamani yamutuma alete etteeka lya copyright lina mukati nenda kamaleyo omanyi ebiseera muwabya nnyo abantu yogera
ekitagenda kukkiriza wano mu ggwanga lino ekyogamba Jimmy Culture muyimbi yekka olina okukola buli wamu wonna lwaki oyagala akole wangi nga His Excellency nga mu president wamwe ebintu biremye okukola ebintu bingi kyekiremu kiri kimu muleme kubeera awo ne mugamba nti onatutwala wano kumba batwala mu geyeena nandibadde mumativu yo ne Bobi Wine tulaba wajja tutwala ng'akutte wakina bagulako emmezeegi kubanga obusobozi abulina oba n'asindika ababaka okuva ku kitebe kye nga mumukiikiridde kale Babi yalizzeko nga mukazi munne okitegedde naye kibi nnyo okuleeta musosolizimu gwolaga wuliriza kino buli muyimbi avaayo Hidaman ekimukuba essaawa zino wuliriza kino Hidaman ekimubonyabonya obudde buno kiri kintu eki abagidde nnyo abayimbi be yamutuma etteeka okuliteeka mu palamenti n'ayiteekayo naye natafuna support waliwo obukadde 200 byafuluma kati Hidaman n'afuuka ekizibu obudde obwo naye Bobi Wine era mwewuunya obutawagirira bayimbi banne kale ku gundi weki yagendayo ku Big Eye n'agenda ku Nyisaha bonna bayimbi naye bwakwata ku bayimbi Museveni yayimbako luyimba yayimba luyimba ki kireke omuyide sika todamu kwogera mukubbira wano bibuuzo kino akana nasirisengo oyogera muganda wange nakiridde nasirisengo oyogera yakiikiridde ani ku luyimba lwomukugamba kiyakoze jjo yagenda okulaba nagula emmeeza emilioni 3 emilioni 10 bandibadde agigula Bobi Wine yasindisani ekibuuzo kijiddwamu tino President Museveni muyimbi naye teyasindise muntu tuzewuwo kusasira yimbe teyayimbye kakati kusasira Museveni yamusindise abako yayimbidde ani kasooke yentereze muganda wange okujja kushera kusasira wano omuntu akyasinza okwagala okulaba omugomita President Museveni ng'oyagala okulaba President Museveni mu ggwanga lyonna omuntu omwangu okulaba President Museveni omwangu w'okulaba President Museveni genda ku social media otandika okuwemula ojja mulaba bwe toyagala mulaba era omukyala Catherine Kusasira advisor nga wagambye ekituufu n'abalala gye bali naye weotunuulira bonna abamitinze President Museveni munnange tebatiisa naddala bali mu sekita ya music yaffe kuba gye twogerako saani bagende nti ŋŋamba abantu bonna abali mu ggwanga abantu abagenda mitinga President Museveni abali mu sekita yaffe gye balimu era wobeetegereza era obalabanga bye basanye okumumiitinga otegeeza ki kubanga Museveni akola ebyewuunyisa alonda President w'abavubuka nga ali myaka 5 oba 5 mwegi kali n'alonda special advisor information kakkirizibwa Museveni okumanya akola ebyewuunyisa ate stimu namwe yo President wa Nuupu Museveni yamusasuye omusogo gw'emmotoka ye ekyo naye tekikola mawulire kakati n'alonda senior advisor one government ono kale kamulonda akiikirira abalema n'agaa nti ono mwebuzi wange naye ng'alina kiikirira ki yandiroza ani akiikirira abalema bateekeddwa okuba kuno omuntu abakiikirira ng'ate mulema gyali nga mulema nga president yamulonze ngoti ono akiikirira abalema mufune ebirowoozo byabwe okuva ku gulawundi wansi okitegedde bulungi wa parliament kuva ku LC1 Museveni yalondeyo wa parliament bafune sente ate parliament yaddi kati bano bafuna zaaki kyengamba mu bayimbi yandiggyeyo akiikirira abalema kyona abayimbi tali mu balema kakati ekibuuzo kyabadde nti ne Sophie ani asinga essaawa ya leero bw'oteeka Mama Junior ku stage n'omukyala Sophie Nantongo waliwo bate yaliwo yali ya Bebe Cool ne Good Life wagiraba